Popin Media. Can you calm the situation? Can you calm the situation? So Bunyala is not part of what is happening here, these tents and breaking of If it is part of it, then because the whole of this is Bunyala people. No. Which one? No. Don't deceive the DPC Reverend. You are a man of God. Let me tell you, you have a Torah. You have a Torah. You are a reverend. Reverend. You have a Torah. You are a reverend. Even you are Kora, you are not serious, you man. No. Linda ko. Siri okudda mu kibuuzo kya buli muntu. So for now, nawe security genda kuteeka move ekifo kyo. This is too much. Look. No. Please. No. There's no interrogation here. We're interrogating using this man. Yeah. Thank you. What is that? Which I took on the okusanga okitegeeza emmenye n'ebyafaayo bya Buganda okutwaliza awamu kuba Bugerere erimu amawanga mangi agagisengamu kati bwe musanga ng'omuntu ng'akoze ekikolwa ekifaana bwe kityo abeera omu ku baasenga mu Bugerere n'atalondoola ebyafaayo by'ekifo mwe yasenga. Mwebale nnyo mwebale. Erinnya Sembajje Mike. Kiki ekibadde wano? Ekibaddewo tugenza okukera ku makya tugenza okutuuka ng'embuga ya Ssaabasajja ey'essaza ly'Entenjeru bamaze okugiwamba. Leero nno tufunyeeko okumanyako okusaamusaamu nti ewambiddwa Abanyala era yagenze n'aleeta ebintu byonna byagenza okukola mbu yayagala kuyingira woofiisi ye n'ateeka wano tenti ze n'obutebe bwe. Tugenza okutuuka wano okukunga abantu ng'abasinga beemuludde okugeza Abanyala bonna nga badduse babadde wasigaddewo abantu babiri
era omu agezezaako okuvuga emmotoka ye Katonda emutte n'okumutta. Muzaako nga abaami ba Kabaka. Ffe ng'abaami ba Ssaabasajja tetugenda kukkirizana kwetirira Ssaabasajja kubanga kino kye kitulondwa nze ndi wa byabuwangwa na nnono ku ssaza wano. Ndi mumalirivu nnyo okulaba nga nnwanirira ebintu bya Ssaabasajja. Ndi mumalirivu nnyo okulaba nga nnwanirira obwakabaka bwange. Kitegeeza bwe neetiririra obwakabaka bwange ne Ssaabasajja ngenda kuba muyisizaamu amaaso. Yogerako nnyo. Erinnya Malennuwa. Ki ekibadde wano? Ekibadde wano Abanyala bazze wano nga basaalimbira mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka okuva Ebbaale ng'ate Ebbaale babagobayo ne basobola ate bo okujja basaalimbire ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka. Era ekikolwa ekyo ffe tukivumirira nnyo okulaba nga Abanyala bajja mu kifo kya Ssaabasajja Kabaka bajja ng'ate tebasabye. Bo badde bagamba ki? Bo tebalina kyebagamba kyonna bula bajja kuwamba buwambi bizimbe bya Ssaabasajja Kabaka babeere nga babiddukanya. Muzaako ki? Kyetuzaako ssebo w'ekitiibwa mu nsonga eyo eteekateekeddwa nga mpita mu mukama wange njagala kutegeeza kyetuzaako naffe tuzaako kubeera nga tulwana bulwanyi singa gavumenti tesitukayo kujja kuyamba Buganda naffe ffenna kyetuzaako tuli bbali tugenda kukuma ekyoto kyaffe ebbali tukuume security kyegize tulabe security kyetuleeta naye tetukkiriza lwa Bunyala kujja kukwatibwa kudda mu mbuga ekyo kyo tukiganye tetukkiriza bazzukulu ba Buganda mu nsonga eyo ekire mwennyini oyo ku luutu eri yajja n'agamba nti ono wa Ssaabanyala alinawo yiika meka ne mubuuza yiika ttaano Ssaabanyala z'alina yazijja kwani yazabula ku ttaka lyani nze omukondiko kubabuuza n'ateekateekera gundi ya polisi ateekateeka disitulikiti ya wano yasookawo atali Muganda ne mubuuza Ssaabanyala wano alinawo yiika 8 yazabula ku ttaka lyani lwaki bajja Abanyala banyiikirizanga buli kimu kyonna balina kyebeesiga kubanga balina abaana bazze mu by'amagye naye tetujja kutebwa amagye nga ajja kulwanya Bwakabaka ajja kunyaga Bwakabaka bananyiga Bwakabaka ndi Musoga nange njja bafiirako kubanga nkulidde wano nga ndi Musoga nze nkulidde mu Ssaabasajja saagala kujoga Ssaabasajja wano. Erinnya lyange nze Namugerwa Sauda nze nkulembera Ssaabasajja gwe yalonda okumukulembererako abakyala b'essaza ly'e Bugerere n'abaana ffe tukyagumbye tetwagala atumanyiira wano kuwamba kifo kino. Oyo Ssaabanyala alabika akyalimu omusaayi guli ogw'okuzaawo egundi ya 2 ffe kyetutakyakola ki tetutaagala kale ffe era nga bw'omanya ffe emirembe tugyagala. Eky'omukisa omulungi tubadde n'omwami abadde mu mmotoka gwe tutegedde oluvannyuma ng'emmotoka esimbudde tugamba bamugye mu mmotoka yabadde Ssaabanyala butereevu abadde mu mmotoka ndowooza ng'alinda kulaba bantu be bwe bajja batuule. Abanyala abeesosola be batuvaamu naye Abanyala abateesosola tutambula nabo. Kaakati mu kiseera kino bo baalema okutegeera nti Obwakabaka bwaddizibwa ebitabo by'obukulembeze ebitebe eby'amasaza ebitebe eby'amagombolola baalema okutegeera newankubadde babawa ebiwandiiko buli ssaawa naye ebiwandiiko babisoma babifuula kifuula nnenge ebitebe babiwa obwa Ssaabanyala. Era ekyamazima muwonge namuwulidde naye ng'ayogera ti ebitebe by'amagombolola n'amasaza byaddizibwa Abanyala ebiri mu ssaza muno. Era nkedde ku makya ne ŋŋamba nti naye oluzungu ndowooza nze sirutegeera naye omwana owange muwonge oluzungu oluvunudde bubi ddamu osoma otegeere. Era tukubye amasimu n'abalala tulowooza nti bakyajja okuva e Kampala tulowooza nti n'abalala bakyajja okuva e Masaka kuba tukubye amasimu nga tumanyi 29 akomyewo. Naye kitukoze obulungi RDC wategeezebwa ensonga aziyingiddemu n'ateekawo mangu poliisi. Mutegeddeko nti bazze kukola ki? Bawamba bagambye nti bamala okuwamba kubanga bamenye ezimu ku ofiisi ezibadde mu RDC era ne bajjamu n'ebintu ekitegeeza beeyingiza. Kati mu mbeera eyo babadde baddirira kutwala kino kizimbe ekiddako twandigenza okulaba waba okugayala nga bali wa Mugerere wali mu kikotta obudde. Nolwekyo tusobola kukkiriza mbeera efaanana bw'eti. Emenyeddwa woofiisi ya DPC atwala amakomera emenyeddwa n'ebintu byonna ebirimu byonna ne fayiro ezimu zibuze era kati ekyo ekitongole e Kayunga tekikyayina kintu kyonna kiriwo kubanga omuntu wamenyera n'amenya ne kabada zonna ezirimu ebiwandiiko byonna tebakyayina kiwandiiko kyonna abakulu abo bakitutte. So n'olwekyo woofiisi zonna temuliimu kintu kikulu kiri awo. Ebisinga obungi bimenyeddwa 2 mwenda na kino ekiriwo essaawa eno ndaba nti ate kikomawo
kigenda kubeera nga kiyiwaata omusaayi. N'olwekyo mbadde nsaba gavumenti ekyanguyire ekiziize mu bwangu nnyo kubanga kikomawo ensi yonna okutabuka. Wano tubaddewo n'abasoga, tubaddewo n'abalugwala, tubaddewo abantu bangi bazze nga balaba kino ekintu tekisobola kubeera. So n'olwekyo mbadde nsaba kiziizibwe nga bukyali. Ng'Abaganda tuli bamativu nti poliisi ekoze omulimu, n'RDC akoze omulimu. Era essaawa yonna kuba tubadde tulina n'olukiiko, era olukiiko lwaffe tetugaana kuyingira mu kizimbe kuba ffe tetusaba kisabe. Ebizimbe bye tukoleramu emirimu byaffe be bajja ku mbuga gye bataazimba gye bataasimba tobeera mbeera ngeri gye bakuyitamba oli Munyala simegwe kyemeze n'ogenda nga weemeza buli bw'owulira. Kyagala nga mu butuufu ogenza abantu weweekakasa nti kuba omuntu alina ekintu ekikyetajja kino ojja misana. Abamu babadde ne mu mmotoka ne babaguzaawo ne bagaana okuggulawo. Waliwo simanyi ne Kattikiro waabwe Galimaka azze wano n'agamba mu simenti ana mu nziiko. Omusajja omukulu engeri ng'olina ne koolo oli Reverand yawummula ozze kuziika ku mbuga gy'otamanyi na kumanya ani yagizimba. Kigambo kiyinza okugamba Nabugerere mwenna abatategedde kibaddewo ku makya kuno, naye bategeeza omulanga nti mwenna bwe muyasaagala agalamidde muggweeyo nga bwe mukikoze ne leero. Tomanya wali tubafubutudde ate bayinza okudda, naye abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga bwe mulaba bamaze okuma ekyoto, engoma zivuga, basazeewo okubeera wano paka ng'embeera ekoze eki ezze mu nteeka. Abantu bajja kuba bangi bajja kuddula wano. Embuga yaffe we yazinziddwa tukitegedde kuba zisaawa 9 mu Matumbirudde okuwamba embuga eya Bugerere, essaza Bugerere. Naye neebaza bannabugerere olw'amaanyi agateekeddwawo okufubutula abeeyise baminisita okuva mu Banyala w'Abanyala, minisita wa Ssaabanyala, beeyise minisita wa Ssaabanyala. Naye twebaza poliisi tukoledde wamu omulimu esobodde okukwatako abamu ne bateeka ku poliisi. Naye nkubira omulanga gavumenti etwale ensonga eno nga nkulu kubanga Bugerere tulina okutya mu 2009 ekintu kyali kizibu nnyo kuba saawa eno bw'oleeta embuga ya Ssaabasajja Kabaka eno giwambe abantu ba Ssaabasajja Kabaka tebasobola kubongoota. Obukozi balina okuvaayo n'amaanyi ag'enjawulo. Ekyo ndaba kikolwa kibi kibanga ekyagala okuleeta mu mawanga, kibanga kitta abantu genocide. So Ssaabanyala baminisita bano kibanga kituufu nti bavudde mu ofiisi ye, nsaba embeera eyo akole ki agitereeze eno embuga ssaza Bugerere, mbuga ya Ssaabasajja Kabaka. Eddakiika 2 zokka amanya gange bampita magezi Jaffa nze RPC atwala region tuwuliziganya omukulu RDC waali mu mulabi waali naye embeera gye mulimu talina ddoboozi lisobola kwogera nga nze bwenkola ki. So njagala kukozesa ebigambo bibiri ku mbeera eno eriwo. Sigimanyi nyinza okuga nti ekiro sinakitegeera bakyagezaako kukinnyonnyola. Tubadde mu ofiisi ya RDC nga tuli mu birala ne tubiwulira bino era tuzze okukola ekirungana bwe mukoze eki. Kakati ekigambo kye ngenda okukozesa kiri kimu oba bibiri. Ekisooka okumenya ofiisi musango. Ofiisi most especially ng'erimu ng'omuntu mwala akoze eki oyo DPC prison zatuula mu ofiisi eyo ayiname documents za gavumenti n'ebiwandiiko ebirala. Era omusango aguguddewo ku poliisi nti ofiisi ye emenyeddwa tetunamanya akoze eki. Kakati ekisooka nti tulina abantu bino byemulaba bino tenti n'obutebe biri awo tetunamanya n'ani abetaddewo. Tugenda kubikwatirawo ng'ekizibiti yaffe byegenda okutulidinga okutuusa omuntu amenye ofiisi eyo. Kakati okuva n'essaawa zino gye twogerako nga ne mukama wange RDC tanayogera tugenda kusaba naye ajja kwogerako ababuulire, naye nze ngenda kubasaba mmwe abantu abali wano nti kino kati okuva wano we tuyimirire n'okutuuka eri wansi yonna tugiyita scene of crime oba awantu abakoleddwa ekikyamu tugenda nakuwakodoninga. Essaawa zino poliisi egenda okutaking over. Tetujja kukkiriza muntu yenna oba gwawulira nti oyagala n'omulala yenna n'abadde mu ofiisi tagenda kuddawo for now. Tugenda kunoonyereza kumanya ani akoze eki akoze ekikolwa ekyo. So ngenda kubasaba nti bwe tuva wano nga mukama wange RDC amaze okwogera tujja kubasaba buli omu yenna aveewo. Security yokka yegenda okusigalawo. Teri lukiiko lugenda kubeerawo kujja
tujja kunoonyeza tumanye ani aleese ebintu ebyo naani abitaddewo naani amenye woofiisi ebirala byonna tujja kuba tubibabuulira webaliriza tweyanziza nnyo kale muwulirizeeko ne maama aladisi nga yogera gye tuli kuba ye mbaka ava mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga bannange mujebaleko bannakayunga amannya gange Mariam Seguya RDC wano ekayunga ekikolwa kino tukivumirira ekyokuwamba kubanga byebyo byebimu ebyatwala pulezidenti mu nsiko okugyawo okuwamba ndabanga kuwamba oli najja mu nyumba mu ofiisi erimu DPC wa prison omulamba n'amenyamenya eminyolo n'awamba kikyamu n'olwekyo tukivumirira kikola kibadde kibi kubanga wabeerawo obutakwatagana tutuulanga abantu abakulu ne tuteesa naye atokeera ku makya n'owamba kibi nnyo kubanga kiba kireeta obutabanguko mu ggwanga ate ffe tetwagala butabanguko n'olwekyo ffe ng'ab'ebyokwerinda katulabe nga buli kimu tukiteeka mu nkola tubadde tubasaba nti wano muveewo mugende teri lukiiko lugenda kutuula wano kubanga teruli mu mateeka tunoonyereze baani abamenye baani abaleese tenti n'obutebe tulabe nga situation edda mu nteeko naye nga njagala okusaasira bonna bekikozesa ekikolwa kino tikibadde kikyamu naddala obwakabaka ekibadde olunaku lwaleero tukedde ku makya bagatuwa amawulire waliwo abayingidde mu kizimbe kyaffe ekiro ne bakimenya ne bayingira ne beesenzamu era ku makya bakedde kuteekawo tenti weema ku makya ne bakuŋŋaana kuliko abasirikale kuliko n'abalala batonotono bali mu ngoye eza bulijjo abakazi n'abasajja kita bannaffe ne tukuŋŋaanye tulabe ki ekigenda mu maaso netubadde tuyita eno ne tuyita eno ne bekikwata kuba kuddiko abasirikale abali mu byambalo by'amagye tetuyinza kubaŋŋanga ate omuntu ayambadde ebyambalo tomanya kikyayise nakyo okubayita tugende wala DC tuyita DPC ensonga ne zitunulwamu babe mu kirabye tuyita bannaffe bangi badde batasa okukuŋŋaana naye ku ssaawa eno olutalo olusooka tulumaliriza. The battle is over but the war is still on. Bwe tulumbye kujja buzi kutakula butakuzaatambula ddala waliwo ebyogeddwa nga bagamba nti ekifo kino kirina obukulembeze obw'enjawulo butali bwa Buganda kyebagadde okuyita kyendowooza nti kyetagesa nammwe mugende mukinoonyerezeeko bukulembeze ki obwateekebwa mu gazeeti ya Uganda oba n'obwo kwe buli munayambako bannayuganda okukitegeera obana budda kwe buli ekizimbe ekyo osi owa prison yadde akikoleramu kuli amakomera bakoleramu rooms 2 room emu tugenda kukiteekamu ofiisi yaffe era omwezi ogujja netugenda okuddako bamaze okugawa ofiisi ez'emmanga tumala gawa ofiisi engulu tugenda okuddako ofiisi eyo omwezi ogujja kati ndoza bayitiddeawo mu speed ne bagala bajje bakole emize gyabwe egyo kitasaanidde. Okitiibwa muzaako ki nga gwe akulembera essaza lino eri bannabugerere? Ekisooka tweddiza ekizimbe kyaffe lwakitulamu tukikoleremu. Ekyokubiri ffe tuliwo kulwa abantu bonna ababugerere naye twatupagana n'abantu abalungi ab'empisa ennungi ab'empisa embi tubakwasa ab'amateeka n'abalamula era mulaba bamu bakutte abantu bagenda kukola statement naffe nga aba Buganda tujja kubeera ensonga eno tugiguse aweetaagisa. Ffe ekyaffe tukolera buli n'okukolagana na buli muntu yenna ayagala emirembe ayagala okuzimba ensi kuba Buganda emiddewo kulwa ffenna abeesosola bokka ne bejjamu ne beefula ekirala ekyo kyabwe ekyaffe ekirindi tukolera bonna tutusosola tutambulira ku mateeka atuwuliriza kuba tulina okuma ekitiibwa kya Namulondo ya mirembe si ntebe ya musaayi. No. Don't deceive the DPC Reverend. You a man of God. Let me tell you, you have a forum. No. You are a reverend. Reverend. You have a forum. You are a reverend.
Even you are Kora, you are not serious, you man. Stupid. What's that one? Buganda size. Buganda size. Yeah. Omuntu agenda okuzaala oba agenda okukwata bantu yali afuddeko. Lindako. Siriwo okudda mu kibuuzo kya buli muntu. So for now, nawe security genda kutekinga over ekifo kino. Meeting itagenda. Security taking over. So si Buganda so simwe kasobere tegenza. So tori mbana bane watu wano. This is malicious damage. His property is already said as Sirimu piyachi. Nze ukumenya wakumenya ongani. Ganze kwenye. Kati bani ani yamenye. Okusanga ukitegeze zemenye. Bamutwale mu komera. Alo. Semu motoka muri mwali kwa pande temuleka. Oba ina motoka muri mwali kwa. Yebo mutwale. Mumuleke vai. Kwanga yangene. Oto liyo uta muntu. Babu kasiya kasasiro. Kyabwe wasitumba kwa kajenda Nakonga lili mu mirembe. Kino yokuliza muntu aleksaje